Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu etakula omutwe okulaba engeri gy'egenda okulinnya ku nfeete ekirwadde kya sickle cell ekyeyongedde okusaasaanira mu ggwanga ng'okunoonyereza kulaga nti abantu ebitundu 13 ku buli 100 balina akakwate n'ekirwadde kino. Era twakola okunoonyereza ne tusanga mu Uganda percentage 13.2 ebitundu 13 ku 100 bantu balina gene ya sickle cell. Era bujja kubaawo era twagala kubulwanyisa kumpi kye kimu ne HIV kubanga abaana 225 ba HIV be baluzaalibwa mu Uganda buli mwaka kye kimu naye bafa olwokubanga tebafuna bujjanjabi bumala oluusi baba tebamanyi abantu baba tebamanyi nti abaana balina sickle cell kubanga obubonero bwonna bwa sickle cell omwana omupya kubi bwagala kufaanana ng'omuwundo bwa malaria. Omuwendo guno gweraliikiriza nnyo abakugu nga bagamba nti singa tewabaawo kikolebwa bannayuganda boolekedde okusaanawo nga kati minisitule y'ebyobulamu kyetunuulidde kwe kulaba nga bannayuganda beekebeza ekirwadde kino nga tebannafumbiriganwa okwewala okusaasaana. Obulwadde buno businze kwegirisiza mu bitundu by'Etteeso, amasekkati n'amambuka g'eggwanga nga kino kivudde ku balwadde ba sickle cell fumbiriganwa awatali kusooka kwekebeza. Teri muntu agamba nti ye yawona ewaffe teri budde bwa sickle cell n'olw'ensonga tebinkwatako bitukwatako ffenna alina omwana omulwadde n'atalina. Bannange si kintu nti ng'amalogo mmwe ge mugenda mu ssabo okukole bino tebiwonyezebwa mu ssabo bino ebintu by'abasawo mujjeewo abasawo babakebere omwana bamusanga ne sickle cell banaali temugaa nti ate kisiraani ekyatuuse ewaffe si kisiraani. Buno obulwadde bwe mugenda abasawo omwana obasangibwa ne sickle cell bamutwalewo musawo. Kino bwe kijjidde ng'amawanga agakula edda gafunye eddagala erijjanjaba sickle cell nga beeyambisa obusomyo wabula nga mu kiseera kino gavumenti enteekateeka eno si gye tunuulidde kuba yabuwanana ng'omulwadde kimwetaagisa obukadde bwa Uganda 200 okudda engulu. Transplant ya bbeeyi kubanga yeetaaga omwana okuba okumugyamu obusomo bye bwonna ne bateekamu obusomo bw'oli muganda we abafaanagana. Tuziyize obulwadde buno kuba ne oba obadde oga nti kale omwana mufunye nja kukola stem cell transplant si kyekintu ekisoboka mu bantu nga bonogamba a layman, yes, you need to have enough finances. Olw'eddagala erizze livumbulwa kati omulwadde wa sickle cell asobola okuwangaala ng'omuntu omulala yenna singa aba ayanguyiddwa ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.